It is wrong for anyone to take the 34,000 of primary and then add on something else and call it UNEB registration fees. These will be charging fees not prescribed by the board. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki National Examinations Board UNEB mu bufunze kitandise okwetegekera ebigezo ebyakabaliriza ebigenda okukolebwa ku nkomerero y'omwaka guno. Ab'ekyomusanvu abakola PLE okubateekateeka okusembayo kujja kubaawo nga 7 era basuubirwa okubitandika nga 8 babimalirize nga 9 ogw'ekumi n'ogumu omwaka guno. Abagenda okutuula siniya ey'okuna bakutandika nga 14 omwezi ogw'ekumi okutuuka nga 18 ogw'ekumi n'ogumu ate abasiniya ey'omukaaga bagenda kubitandika nga 18 ogw'ekumi n'ogumu okutuuka nga 9 ogw'ekumi n'ebiri. Ssaabawandiisi wa UNEB Danno Kracho Dongo n'akulira ebigezo Rose Nabukenya Mukasa nga basinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala bagambye nti mu kiseera kino batandise okuwandiisa abayizi bonna ekigenda okukomekerezebwa mu gwokutaano nga gugwako. Atubuulidde nti ab'ekyomusanvu bakusasula emitwalo 314 abasiniya ey'okuna emitwalo 16,114 abasiniya ey'omukaaga bo basasule 18,600 kyokka abanalemererwa okwewandiisa mu budde obuteereddwawo bajja kubawaayo omwezi okwewandiisa oluvannyuma lw'okutoozebwa engassi. Kyokka abayizi bano abaneewandiisa mu mwezi guno gujja kuba gwa 6 bajja kuba balina okusasulayo omuwendo omulala ogweyongerako ebitundu 5 ku 100. Bagambye nti abakulira amasomero abanaasasuza abazadde ssente ezisukkiridde kuzirambikiddwa bakutoozebwa engassi ya bukadde 40 oba okusibwa emyaka egitakka wansi wa 10. It is wrong for anyone to take the 34,000 of primary and then add on something else and call it UNEB registration fees. These will be charging fees not prescribed by the board. Nabukenya era agambye nti okuva nga 1 omwezi ogw'omunana okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekumi abakulira amasomero balina okutimba amannya g'abayizi bonna abanaabeera bamaze okuwandiisibwa mu UNEB. Kijja kuyamba okumalawo abo amasomero agalimbalimba abayizi nti babawandiisizza ate ne batabawandiisa. N'olwekyo tukubiriza abazadde n'abo bonna abayamba abaana nti bagende mu mwezi guno bakebere ku nkola ey'essimu esinga obwangu kubanga abasinga obungi bazirina. Omuzadde ajja kuba nga agenda mu ketuyita message oba okuweereza obubaka n'ateekamu obugambo bunyukuta 3 bwokka reg n'abuukawo n'ateekamu index number y'omwana n'alyoka aweereza obubaka obwo ku 6600. Okusinziira ku bakungu ba UNEB bano mu masomero ga bonna basome ku mitendera gyonna abayizi gavumenti yabasasulidde dda. Now during this activity we are visiting schools that may not have examination center status as yet to validate the facilities they have and grant them the status of a UNEB examination center if they meet the minimum requirements.